Erimizida Muyengo y'omu ku batuuze b'oku kyalo Lubangabbi ekisangibwa mu tawuni kanso y'e Buwama mu disitulikiti y'Empigi abaazukukidde mu kikangabwa bwe batuuse mu nnimiro zaabwe ng'ebirime byabwe byonna biri ku ddimwa oluvannyuma lw'okusayibwa abantu ab'ettima. Olusuku, emmwanyi ne vanira paka ekuza ekanga bbiri. Emmere yange yonna yatemeddwayo n'emmwanyi. Simanyi na kye ngenda kuliisa baana. Ono agamba nti yeewuunya omutwe yamutuusizza ku kino kubanga talina buzibu na muntu yenna. Simanyi kuba sina muntu gwe nazzaako musango era sina muntu gwe nyina naye gundi nnyo kugugulana naye nafunako omuntu omu eyajja nga yeegwanyize oba ekifo kye. Ne Ronald Muyanja mulirwana wa Muyengo nga naye yasayiddwa emmere ye agamba nti eddibu lye baamulekedde terigambika. Ndibaddemu eka emu ne desimolo ebifaananyi byonna byasaayiddwa ne biteekebwa ku ttaka. Ne muwogo yasoso n'asaayiddwa n'ebisolaini wali mmanga basaako ebitooke ebikulu nayo neegwa. Bano n'abatuuze abalala abasaayiddwa ebirime byabwe baliko omusajja gwe balumiriza okubatuusa ku kino. Mutuufu nsanze basaaye buli kimu n'ekyamazima n'amaanyi ganzigweddemu. Omukulu ateeberezebwa okuba Bukenya kubazza akutawaanya ebbanga ddene bw'atugira bubundu bwe bwagera butukuba amasasi atutte ku poliisi e Buwama atuguddeko emisango simanyi twasaalimba simanyi malicious damage ne trespass. Kuba omuluka gwonna gukimanyi nti Bukenya alina emmundu era nze yali yansuubiza dde okunkuba amasasi. Nsaba oyingire mu nsonga zino nfune obwenkanya singa kye ngenda kulabiriza famire yange. Mbu kino akituuseeko olwa bano okuganira mu bibanja byabwe. Omusajja ono byatandika okubatulugunyizaako n'ekigendererwa eky'okubagobako. Azze atubonyaabonya bw'atyo yatwala ku poliisi e Buwama n'atugulako emisango simanyi twasaalimba simanyi atwalumya ate mu bibanja ebyaffe. Tulina omusajja bamuyitanga Steven Ludebo yali assistant CID e Buwama awo mwaka ogwo. Yatulugunya emirundi tweripotinga emirundi 9 tumugendayo ssente paka twabikoowa. Nga Bukenya talinyeyo abalimba zagenze simanya kusoma simanya biki. Kuno mundi gulinga gwakubiri n'ekyamaanyi bafa boda bamusalirako ku mmere ye. Kyokka bagamba nti ono Nakigwanyizi ayagala okubabbako ettaka lyabwe olw'okuba nti wano we bazaaliddwa era we bakulidde. Nazaalibwa mu 1982 era nkulidde mu kibanja kino leero nina emyaka 43. Naye ekifo kino kinsinga obukulu kitange yakigula mu 82 nga nange sinazaalibwa. Tukuze watulimirira emmere nange we mbadde nnimirira abaana bange emmere. Abatuuze bategeezanga ebikolwa bino bwe bibeeraliikiriza kubanga bimalamu abavubuka amaanyi ate nga babadde beewaddeyo okwekolerera ng'abalala balina mu mabanja. Bataddeyo amaanyi gaabwe okulaba nti batambuza obulamu n'essente zokka omuntu z'otadde wano si ntono. Sente mmeka omuntu z'anoonya ku mumwanyi guno okutuusa okugutuuka guno gake emmwanyi. Bannafuna ku ssente za PDM era ne zinyambako okugula endokwa. Kati ono beeraliikirivu nti bandikolebwako obulabe obusingawo omuli n'okufiirwa obulamu bwabwe. Kuba kati tetumanyi nti bano abaatukoledde kino nti oba bakomawo bajje batukoleko obulabe. So omusajja oyo aleeta abasajja beeyo ku kafaamu ke kali awo waggulu nga 8-10 babeereeyo bamala ebbanga naye singa takitegeezezza. Ayinza n'okunnumba ewange nayokya kuba omuntu wakolera kino tegeeza ne famire yange asobola okututuusaako obuzibu. Tugezezaako okukubira ku musajja ono ayogerwako ategeerekeseeko erya Bukenya ne tulemererwa olw'okukuba ku masimu ge nga tegaliiko.